kusanyuse mu byenkola byonna njagala nnyo kusanyuse n'omutima gwange njagala nnyo kusanyuse mu byendowooza byonna njagala nnyo kusanyuse n'omutima gwange njagala mba omutukuvu buli wengenda wonna njagala nnyo kusanyuse n'omutima gwange njagala mbala ebibala mu buli kiseera kyonna njagala nnyo kusanyuse n'omutima gwange naye omutima gulimu amalala mangi kusaba omwoyo ajanjaba omutima gwange naye omutima gulimu omululu mungi kusaba omwoyo afaananye Yesu nsasira Mukama nsasira Mukama nsasira owonye omutima guno mponya Mukama nkwatirwe ekisa Mukama nzijanjaba omutima naye omutima gulimu obukusa bungi Hallelujah, 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 hallelujah. Good morning, good morning, good morning Uganda, good morning Kampala, good morning the world, good morning Russia, good morning UAE, yeah. Good morning good morning Poland, good morning Kenya, good morning Tanzania, good morning Rwanda. Where are you now? Mukama yibazibwe nnyo soko tubulire wawoli. Where are you watching this podcast from? Oli ludda wa? Good morning UK, soko tubuzeeko oli ludda wa? Yonna gy'oli linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kale yonna gy'oli twebaza Katonda. Kitaffe omulungi omwagalwa, njagala kwebaza nate olunaku olwaleero olwoteeseteese olulungi, enkya y'olwaleero otukezeza n'obudde obulungi. Twagala okwebaza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Olunaku lwakuna, ennaku z'omwezi ziri 9 Mukama okikoze. Twagala okwebaza mwezi gwa kusatu in the name of Jesus. Buli muntu agenda okuwuliriza podcast eno muwe omukisa, musumulule manya ag'omwoyo omutukuvu. Taata nkusabye bikula amagezi gaabwe. Bayibuli esomesa nti bwe bamala okugira n'obikula amagezi gaabwe. Amiina. Njagala abantu bano bikula amagezi gaabwe awamu n'okutegeera kwabwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda oyo abeerera ddala omulamu. Olunyiriri luli mu Bayibuli eyo munda, ndowooza luli Matayo eyo 3:1 eyo, ndowooza Matayo eyo ndowooza. Bayibuli esomesa nti mwe muweereddwa okumanya ebyama by'obwakabaka, naye bano tebaweereddwa. Muweereddwa okumanya ebyama by'obwakabaka. Amiina. Naye bano tebaweereddwa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Erinnya lya Mukama waffe Yesu lyebazibwe. Muweereddwa mmwe okumanya ebyama by'obwakabaka. Makko 4 n'olunyiriri lwa 11. Makko 4 n'olunyiriri olw'11. Mukwano gwange mpuliriza Bayibuli eri ludda waawo. Makko 4 n'olunyiriri lwa 11 gye tuyise olweri Matayo leka tuli wala.
n'abagamba nti mwe mwaweebwa ekyama eky'obwakabaka bwa Katonda, naye bali ab'ebweru byonna bibabeerera mu ngero. Wangi Makko 4 n'olunyiriri lwa 11 lyo lunyiriri oluli mu Makko 13:11 nalwo tugenda kulusoma. Wangi Makko 4 n'olunyiriri lw'11, Makko 4 n'olunyiriri lwa 11, n'abagamba nti mwe mwaweebwa ekyama eky'obwakabaka bwa Katonda, naye bali ab'ebweru byonna bibabeerera mu ngero. Byonna bibabeerera mu ngero. Byonna bibabeerera mu ngero. Kati Matayo eyo 13 tukadde fena, Matayo 13 n'olunyiriri lwa 11, Bayibuli kyeva etusomesa netugamba nti mwe muweereddwa okumanya ebyama by'obwakabaka naye bano tebaweereddwa. Bassebo ne bannyabo, ebintu bino bye twogera wano si bya mwenna. Wangi ebintu bye twogera wano bye tuyigiriza wano si bya mwenna. Olaba nze nsigala mbagamba nti mu kanisa ya Mukama waffe Yesu tulinamu enjaba ezayingira ne zifuluukinga baptism ne ziyingira mu kanisa. Yokaana yabalaba nnabbi 3:7 bwe yali abatiza agenda okubalengera nga bajja emisinde n'agamba please mwe abaana enjaba mwe generation of vipers, ani yabalabula ku busungu bwa Mukama obugenda okujja? Mwe yabayita n'abaana banjaba, baana ba misota, mwe ani yabalabula ku busungu bwa Katonda obugenda okujja? Kakati ekanisa ya Mukama waffe Yesu eno gye tuliko gye tutambuliramu, wangi tuyinamu muffe munda enjaba, abaana b'emisota, naye wadde tuli nabo munda ebyama by'obwakabaka tebiweereddwa bonna. Ne bolowooza nti balinaffe munda, abasinga bawa bweru, beebweru njagadde nsooke mpitekawo, beebweru. Makko 4:11 n'abagamba nti mwe mwaweebwa okumanya ekyama eky'obwakabaka bwa Katonda, naye bali ab'ebweru byonna bibabeerera mu ngero. Kugamba twogera ebigambo ng'olinganga awulira olugero, olinganga awulira ekintu, olinganga olaba nze ninganga aliko dayimooni. Olwo omusajja yazze mu inbox yange naŋŋamba, ssebo ogudde eddalu, posti gye mwakoze ku Dr. Serwadda gijje eyo, gw'okozesebwa mizimu kati tokyakozesebwa. Yanga ino okungamba nti kati gw'oli agent, oli agent wa sitaani bwe yaŋŋambye. Naye ono aŋŋamba ono bulijjo yankubira mu ngalo, bulijjo yakuba mu ngalo. Kyova olaba nze mbalaba bwenti, mulowooza nze siraba, mbalaba bwenti, bulijjo yakuba mu ngalo, bulijjo omulaba mu comments wabuvunaanyizibwa, sajja babuvunaanyizibwa, abuvunaanyizibwa. Ewe olaba mu comment, olaba mu comment. Lwaki kanisa mmwe, bantu mmwe, lwaki muzeeyi Kayiwa bwe yagenda ewaani, bwe yagenda ewa Kakande n'ayingira buyingizi mu kyaki bw'ati, ne batuula mwavaayo emisinde, atudde n'ababi, ono Kayiwa yaggwa dda, ono Kayiwa yakola ki, ono Kayiwa lwaki? Naye gyo nakoze bukozi posti ku muzeeyi Serwadda ku kintu kya Interreligious Council of Uganda.
nino awo we baviiriddeyo awo n'obalengera bassebo ne bannyabo njagala kubategeeza abamu kumwe muli bawabweru abamu kumwe muli bamunda muweereddwa okumanya ebyama by'obwakabaka buno naye abalala bibabeerera mu ngero kati ebintu ebimu bye twogera bye tupositinga abamu kummwe muwulira ngero na nfumu kubanga abamu kummwe mwakwata kye bayita omukwano mwakwata kye bayita okwagala kwonna mulengera kye bayita ba men of God mulabira ddala Katonda wedde emirimu atudde wali nti man of God ne waatula wansi n'akwata essuwaani n'apamamu bbi asobola okukuwa ekikopo n'afukamu omusulo n'akukwasa ejjiiko n'akuweerako ne mayoneezi n'akuweerako ne kechapu n'akuweerako ne busaladizi n'akuwa ekikopo ky'omusulo ng'atabuddemukko kasukaali katono ate ng'otunula bwoti n'agamba nti katirya bangi kummwe mutuula wansi ne mulya kubanga man of God ayogedde. That's why omulembe guno tulabye nnyo abaana ba Katonda nga bali mu kukaaba mu kanisa nagenda ewagundi n'asonseka emikono mu mbugo nagenda ewagundi okunsiga amafuta yasibira mu mabeere gange nina olubuto lwa gundi lwa nabbi gundi musumba gundi yanzaalamu omwana kulwaki kubanga ye buli kyonna kyagenda okukugamba olaba man of God mulina okutijja okwo kwe mutijjisa okwo kwe musitula n'olabira ddala omuntu nga avudde mu kifaananyi ky'omuntu obuntu namuza wali bbali ne mulengerera ddala Katonda awedde emirimu. Njagala kubategeeza akagambo kano sijja kugenda nnyo wala. False prophets tebava wabweru, ba false prophets bava munda mu kanisa ya Mukama waffe Yesu. Ba false prophets bava munda mu kanisa ya Mukama waffe Yesu. Kubanga nkoze post ku Inter-Religious Council of Uganda n'obalengera emisinde bonna nga bajja badduke kijeyo hola yangamino okungamba jijeyo okugwako kusemberedde kati otuuso gwogudde kati gwogudde ddalu tokyalina mulokole ola yakuzinya ngamba n'okungamba nti sebo bulijjo nkugoberera ng'ebigambo byo byogera bituufu ne wano wootuuse wano nedda nganye sebo sikiriza ku Dr. Serodao sikiriza awo sikiriza gwokozesebwa zi daimoni ne wali we mwali mwolekereza Wilson Bugembe amajambiya n'amacupa mwakubanga mu ngalo ne mukuba mu ngalo akola bwati basebo ne banyo kitusoko okutunulira ensonga za Dr. Serwada nabagamba wano ku platform ino ogenda kunjagala ogenda kunchawa ekisooka byonna ne bona nchawa sigenda kukusaba data ngenda kwogera ebigambo ebyo byotayagala kuwulira ebikulumira ddala. Mukama waffe Yesu Bible etusomesa mu kitabo ekya Timoseewo ekisooka 2:12 Timoseewo ekisooka 2 Timoseewo ekisooka 2:4 n'olunyolo lw'omukaaga iziti Timoseewo ekisooka 2:3 awo Bible esomesa n'ekyo kyekirungi ekikkirizibwa maaso g'omulokozi waffe Katonda ayagala abantu bonna okulokoka. Wuliriza tekikomaawo Bible esomesa dina okutuukira ddala okutegeerera ddala amazima kati abamu kummwe mwalokoka mwebale banji kummwe mwalokoka mwebale tubakubiddeko mu ngalo tereza entalabuusi yange abamu kummwe mwalokoka mwebale tubakubidde mu ngalo mwebale naye bwe mwalokoka tebyakomaawo wanji bwe mwalokoka tebyakomaawo tukadde mutuulire bwe mwalokoka bassebo ne bannyabo tebyakomaawo bwe mwalokoka mulina okweyongerayo okutegeerera ddala amazima. Ayagala abantu bonna okulokoka n'okutuukira ddala okutegeerera ddala amazima. Kati bwe tutuuka ku kyamazima awo bonna buli oyogera ku mazima nga batandika okujja ebyawandiikibwa Oluganda tumunenya Oluganda muze mu nkukutu
muzze ebbali oyogere naye, muzze ebbali oyogere naye. Lwaki obeera mu lwojjudde? Lwaki omenya omubiri gwa Mukama waffe Yesu? Oli mu kumenya mubiri, toli mu kuzimba, oli mu kumenya. Mudde eri mu Kasonda, mubyogerere mu Kasonda. Naye ebigambo bye bagamba twogerere mu Kasonda biri all over, biri wonna, bibunye wonna. Ng'ani atabimanyi? Ani atakimanyi? Ani atamanyi? Ani? Abantu bemuwogerako bassibo ne bannyabo. Bwe batuuka okugenda bangi kummwe abaana ba Mukama abalokole mwennyini nnyini bassibo ne bannyabo abali eyo kumpi n'ewala. Wano mutuula ne muleekaana gavumenti ya Museveni etusiza obwavu. Gavumenti ya Museveni tukoze bweti. Gavumenti ya Museveni tukoze bweti. Gavumenti ya Museveni mbinyo. Gavumenti ya Museveni tukoze bweti. Ne mukuba gavumenti, ne mukaaba, ne mwoboloza gavumenti bwe muti. Mwendiga naye eri bakitammwe waggulu. Ate ne bagenda ne batuula n'omusajja. Mumpe abasumba mu kibuga wano abayimirira okuleekaana ne bagamba bannanga abantu bafa. Bannange mwasiba abantu b'obwereere, byali bya bufuzi byaggwa abantu mu bate. Bannange lwaki ekitongole eky'ebyenjigiriza kiri bwe kiti? Lwaki bannange ebintu birinnye ebbeeyi? Lwaki bannange abantu bafa? Lwaki emisolo gyeyongera? Lwaki baliwo abakwestioninga gavumenti ku nsonga ezigenda mu maaso? Bali luddawa kwabo bemuyita bakitammwe temuboogerako. Toyogerako, tomwogerako oyo. Tomwogerako. Tomwogerako oyo, yogera ku Katonda. Mbalaba eyo. Balaba. N'atuula atuuka. Waliwo abantu abalaba abasumba mu kibuga wano nga balabira ddala Mariya omutuukirivu ajjudde enneema. Nga balabira ddala malayika ayavudde waggulu bw'ati naka ku ttaka nga yatuuse lunaku lwajjo okuva mu ggulu. Eyo mbadde saagala kugendayo nnyo. Wangi njagadde mpiteyo eyo ku kibadde kitulese kibadde kirala naye njagadde kuyitawo awo mbategeeze basibo ne bannyabo. Waliwo abaweereddwa okumanya ebyama by'obwakabaka, abalala tebaweereddwa. Waliwo abamu ebyobwakabaka bwa Katonda nga ngero na bufumu ku mmwe gye muli. Nga ngero owulira ddala olugero oluwedde emirimu mu matuugo ng'owulira tebiyingiramu, tebijjaamu. I'm really sorry about that. Bw'obanga tolina musumba ku kkanisa yatuula wansi naawe n'akuyigiriza n'ojja wano n'owulira ebintu nga bitwogera bikaluba bikambwe, I'm really sorry. Oli ku platform nfu, genda eri gye basomesa Mukama agenda kukukoleramu. Genda eri gye bakwata B ne bamusabika mu gundi mu gundi akalungi ne bamuteeka mu oven n'avaayo ng'alinga keeki. Nga nawe kennyini olaba omusajja atudde wansi apamye B, amuzinzeemu bw'ati, amurapinze bulungi nnyo, then n'amuyingiza mu oven n'ayeewumba nga keeki, n'ateekamu ne baking powder, then n'amugyeyo nga keeki eyubuliziddwa bw'eti ng'olaba bw'oti, then ne bakusalirako ne bakuliisa ng'era olaba bw'oti. Basibo ne bannyabo, nze situka ku leve efaanaganako bw'etyo kunywesa butto. Sinabatuuka ku leve efaanaganako bw'etyo kundiisa muddo nga ntunula bwe nti nedda. Mmwe muli baddembe, nze sinaba kutuuka ku level efaanaganako bwetyo. Nedda. Waliwo omukulu omu ayasindise message olunaku olwejjo. Njagala nkuwe vidiyo eno ey'omwana ono bamuyita Rhoda yakola oluyimba ne muzeeyi Wilson Bugembe. Kama yebazibwe nnyo. Ngenda kuwa vidiyo eno ojuwulirize. Lwaki kino ekintu kino kiremerako nnyo? Kubanga enjiri eyitibwa Yesu yali n'ababi yesinza okuleeta ebizibu. Enjiri ya Yesu yali n'ababi oluggi lwa Nowa luggule. Eyo enjiri yesinza okuleeta ebizibu. Wuliriza Rhoda ng'ayogera. Rhoda yakola oluyimba ne muzeeyi Wilson Bugembe. Wanaaza abaana badigirira kuli ndoza ayimeno niluyimba ndoza olwayitibwa Need a Miracle. Ndowooza ziringa ennyimba bbiri muzeeyi Wilson Bugembe ze yakola ne Rhoda. Ezo ennyimba siziwuliriza kubanga yo si gospel. Ezo ennyimba si gospel. Bwe tuliba tutuuse kusomesa kye bayita gospel kyeki, mulitegeera kye bayita gospel. Mutegeere nti ennyimba 10 ku nnyimba 10 ennyimba 3 zokka ze gospel, ennyimba 7 zonna si gospel. Kiyinza okwewuniikiriza. Lwaki? Kubanga bino ngero. Lwaki? Kubanga eyo gy'obeera tebabikusomesa.
lwaki kubanga ejobeera babasiibya kuba mu ngalo na kuwanika butebe mu bbanga ne mutuyana nabbi wa Katonda n'alagula ne mumala ne muddeeka. Bino mfumo gye muli. Ennyimba 100 3 ku zo gospel, 7 ku zo si gospel. Ennyimba 10 ku nnyimba 10 eziyimbibwa eyo ojja kusanga ennyimba ziringa nga 5 yatwalibwa nga worship. Ennyimba ezisigadde zonna si worship, mweze mulowooza nti worship. Kubanga mwamanyirira ekintu kino ddiini eri mu mutwe magnet yakwata enkokoto nti oluyimba olugenda empole nnyo oyo ye worship, oluyimba oludduka emisinde oyo ye praise. Tudduke mangu budde butuleseewo, saagala kubalwisa data wammwe wamunye ekitiibwa. Uliriza. Anyway, that is a personal question, but I would say I love girls in whether intimate love, just normal friendship, describing but I have no problem to do with girls, like seeing it is so me with girls so I don't care what they say. Do you find yourself at one moment maybe dating a guy in Ogamba Katimoli love? Because when it comes to your music, the way you express your love, or so do you ever think of getting married to a man? I've never dated a guy, by the way. So Simani and right now, kakati ayitibwa Rhoda. Put yourself past. Rhoda yagenda nakola oluyimba ne Wilson Bugembe. No what you want. Ekyo abasinga bakimanyi bulungi. Mpozi nga kipya matugo. Ne Rhoda yonna gy'abeera Bungereza yonna obulamu bwe bonna azeye yegatta n'abakazi. Bakazi yasooka n'abeera n'abazungu gisagala kugenda na bulamu bwe. Rhoda musiyazi kati yavayo n'akola oluyimba ennyimba ziringa bindoza ne Wilson Bugembe. Naye Rhoda yazikola for a reason. I mean, I time ngetudduseeko. Jagadde nzirukeko maaso katono video eno. It's your life, you do what you want. So no one. It's mattering put yourself first. Know what you want, then so me, that's the life I'm living. I don't mind about what people say. Yeah. Okay, because jombuzeko ku screen waneno mbadde njaga connection that was the problem. And maybe internet mbadde manye yebweru gye mbeera ebera very good. I've gotten you back. So you did a song with Pastor Wilson Bugembe. Ugandans loved that one there. Did you see it coming and people thought right now you're going to start doing gospel music? Me and Pastor Bugembe, we're really good friends. I think he is a brother to me and I'm a sister to him. That's how we take ourselves. So we were so close. I think Pastor Mbera Zangezenaina Yazagara Sinti yali azego, but he really wanted to use me to spread the gospel to the other world, to black people who are living mu bulamu obwensi obutali bwa church nti nsobola okuyimba ne Rhoda naye n'abeera ng'abuulira enjiri nti Yesu tayita bantu babeera nti bali sokoli ayita n'abalonzi tuli y'enjiri ya muzeeyi Wilson Bugembe gy'abuulira. Yesu yali n'ababi. Twakola oluyimba Wanaaza, Wilson Bugembe yanjagala embeera zange jukira naye ng'akimanyi nti oli gwakola naye olimba musiyazi. Kati wano wetu fena abasinga wetuviira ku track gospel chechi. Oluyimba lwa gospel chechi bw'oli wagamba nti ayimba gospel chechi kubanga omutamivu waddanga omusiyazi ng'oyo naye agenda vayo nti kati akubye gospel, ayimbye gospel. Fena tuveyo tudigide. Wanaaza luli mu kanisa luli mu kutambula naye nga luliko amafuta ge tuyita ag'omuweereza wa Katonda ne tubaako n'amafuta ag'omusiyazi. Zonna ziri ziti kakati mbuulira gwe kiki ky'osuubira ekigenda okutuuka mu kanisa ya Mukama waffe Yesu. Kyova olaba nti ebisiyaga bitambula biri ne mu kanisa ya Mukama waffe Yesu. Ebintu ebiri mu kutambula ebiseera ebisinga mu kanisa tubiwadde chance okutambula.
buli oyimiriza omusiyazi ng'oyo n'ayimirira nti mukole naye administration mukkiriziganyiza naye mu nsi eyo mu mwoyo kitegeeza agenda okuliriza nga kyalina kitere public ekireceiving bakuba mu ngalo Wanaaza akoze enviiri ziva ku mutwe paka wansi empale zonna zijjudde ebiraka Wanaaza lwaki kubanga yalina ideology ey'enjiri ya Muzeeyi Wilson Bugembe egamba nti Yesu yalya n'ababi. Bayibuli etusomesa omukulu yampadde olunyiri luno luli mu kitabo ekiyitibwa ekya Makko nti Yesu yalya n'ababi. Wuliriza bulungi nnyo, obudde butudduseeko ngenda kumaliriza mangu. Makko olunyiriri lwa 2 essula ya 15 wano mbu agamba mbu Yesu yalya n'ababi. Wuliriza, Yesu teyali mutamiivu wadde n'omundi n'ogumu. Kati yene enjiri esinza okwonoona abantu ekisa kino enjiri eno ekiseno Yesu yalya n'ababi mwenna mujje. Bayibuli esomesa teekayo nnyo omwoyo owulirize. Awo bwe yali ng'atudde mu nnyumba yoyo ng'alya, abawooza bangi n'abaalina ebibi ne batuula wamu ne Yesu n'abayigirizwa be, kubanga baali bangi abaagenda naye. Abawandiisi ab'Omufalisaayo ne bamulaba ng'alya wamu n'abalina ebibi n'abawooza, ne bagamba nti abayigirizwa be nti alya era anywera wamu n'abawooza n'abalina ebibi. Alya wamu n'abawooza n'abalina ebibi. Yesu n'abadde ki? Yesu n'atuula n'alya n'ababi. Yesu ono atalina kukoma nti lwaki ababi tulya nabo. Basibu ne banyabo njagala mbabuulire, Yesu si mutamiivu. Bayibuli esomesa nti awo yatudde mu nnyumba y'oyo abawooza n'abalina ebibi ne batuula wamu naye n'abayigirizwa be. Quoting ebigambo bino 2-3. Yatuula n'abayigirizwa be, n'atuula n'abawooza, n'atuula n'abalina ebibi. Mukama waffe Yesu. Olunyiriri luli mu Matayo 26. Wano wenjagadde mwenna muwulirize era mbasomese wabeewo omuntu afuna ekyokuyiga wano, kubanga tetwagala mubuulire enjiri nfu. Matayo 26 olunyiriri lwa 17. Mukama waffe Yesu Bayibuli esomesa nti naye ku lunaku olwasookerwako olw'emigaati egitasimbulukuswa, abayigirizwa be ne bajja eri Yesu n'abagamba nti oyagala tukuteekereteekerewa okuyitako. Bayibuli esomesa Matayo 26:18 n'agamba nti mugende mu kibuga ewa gundi mumugambe nti omuyigirizwa agambye nti ekiseera kyange kinaatera okutuuka ewuwo gye naalira okuyitako n'abayigirizwa bange. Koti nga abayigirizwa bange n'abantu bange eri okuyitako gyetula mu nyumba y'abawooza n'abalina ebibi n'abantu n'abayigirizwa be. Eyo n'alya ku kyalo, bonna yalya nabo. Bayibuli esomesa mu Matayo 26 olunyiriri lwa 18 n'agamba nti mugende mu kibuga ewa gundi. Duka ku Matayo 26:19 abayigirizwa ne bakola nga Yesu bw'abalagidde ne bateekateeka okuyitako. Bayibuli esomesa Matayo 26 olunyiriri lwa 20. Awo obudde bwe bwawungeera n'atuula okulya n'abayigirizwa be 12. Yawula ebintu bino. Yesu yatuuka ng'alya n'abayigirizwa be n'abalina ebibi n'abawooza. Era Abafalisaayo ne banenya Mukama waffe Yesu lwaki atuula okulya n'ababi. Era yabanenya n'abagamba nti nze sajja kunoonya batuukirivu naye abo abalina ebibi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kakati ffenna tutambula emirimu gye tukola tulya n'abantu ababi, tutambula nabo tukola nabo baboosi baffe abasinga si balokole. Ekyo kituufu, tubeera nabo naye mpuliriza tetukkiriziganya nabo. Mukama wo taveeri najja n'akugamba nti kwata omusaalo guguno ogwa nankani simanyi tugenda kusinza balubale b'egindi kubanga Mukama wo olukkiriziganye naye. In the spirit tetukkiriziganya nabo. Ekyo kyengezaako okukugamba. Kyova olaba nti Rhoda akugamba nti Muzeeyi Wilson Bugembe yalina enjiri yeera gy'abagamba nti Yesu wamma yalya n'ababi mwenna mujje. That's why ndi babawa platforms kuyimirira okwogera ebyo byonna bye bakola, ne bava eri ne bagenda mu mwenge ne banywa, kumakya ne bagenda mu church.
kumakya bava mu chaachi ne baddayo ne bakola amazambi gaabwe ne bavaawo ne bayingira ne bakomawo ne bamala ne bafuluma. Yesu yali n'ababi, Yesu yali n'ababi, Yesu yali n'ababi, Yesu yali n'ababi. Yesu tiyagirira batuukirivu, yagirira boonoonyi. Ne babeera mu kkanisa mwaka ku mwaka bo tebakyuka. Kamiliyoni wuuyo agenze akoze byakoze fujjo amazazzeeyo ani nani bonna bagenze. Tuyina enjiri Yesu yali n'ababi, Yesu yali n'ababi. Basebe ne banyabo Yesu okutuula n'ababi bali okulya nabo, it's not a significant mark in the body of Christ. Naye ekikola significance mark mu mubiri gwa Mukama waffe Yesu kwe kuyitako the Passover. Lwaki bali eri abawooza n'abawooza tetubalengera ku kuyitako kwa Mukama waffe Yesu ngali mu Matayo Matayo 28 Matayo 26 17 2 Matayo 26 lwaki embaga ey'okuyitako tulabako bayigirizwa ba Mukama waffe Yesu boke 12? Lwaki bali bwe yalya nabo ku mmeeza wano tabasembezzaako, ku mmeeza wano waliwo 12 eri bali bonna? Question number 1, answer nti takkiriziganya nabo. Kino kye bagenda kukola, it is a spiritual ministration. Ne kati ffe kye tuli mu kukola tutudde n'abalina ebibi tuli mu kukkiriziganya nabo. That's why kyovula bantu batusensedde basebo ne banyabo mugenda okwejjuukiriza okwetegeera bwe munaatuula wansi ne musirika ne mutandika okwekkiriranya n'embeera egenda maaso mu mubiri gwa Mukama waffe Yesu. Akadde kagenda kutuuka nga tokyalina w'oyogerera ku kibi. Akadde kagenda kutuuka nga tokyalina w'onenyeza muntu, kubanga right now buli w'onenya omuntu yenna gw'onenyaako rebuking eyo bagenda kutandika okujjira Yesu yali n'ababi, Yesu yali n'ababi, Yesu yali n'ababi, naye yakkiriziganyako n'ababi. Mbagala nnyo nze Nicholas era mbatumiddeko nnyo. Lwaki tetuddamu olunaku olulala mu linnya lya Mukama waffe Yesu ku nsonga ya Dr. Rhoda? Basebo ne bannyabo mutiisatiisa mulala, nja kujja mbyogere. Mbagala nnyo. Baba, kisa kya Mukama waffe Yesu kibakuume, musayige gwe Wanaaza kiza. Njagala nnyo nkusanyuse n'omutima gwange, njagala nnyo nkusanyuse mu byendowooza byonna, njagala nnyo nkusanyuse n'omutima gwange, njagala mba omutukuvu buli we ngenda wonna, njagala nnyo nkusanyuse n'omutima gwange, njagala mbala ebibala mu buli kiseera kyonna.